nga bwe nkubuuza nti emyaka 6 wendi wano ndasana iro liwankubire simugati amune lwali ndi busy nyongera kujja kuleekaana kubanga nkimanyi nkozesa amaanyi mangi communicating namwe myaka 6 wendi wano mbaweereza sikyukanga Zaya Katambe mabega twatandika abantu bameka where are they wano wenjagala nsooke nkuteeke weetegereze otya bwe babanga abantu bonna bali mu struggle ne wabaawo ekintu ekibi ky'otegedde azaala ekibi akiwongerera era tofokasinga nnyo ku bibi fokasinga ku birungi n'ebigendererwa kubanga tewali kintu mu nsi kituukiridde kubanga tewali mudongoofu fenna twonoona mu kulowooza ne mukola mu butalowooza twonoona naye tuba n'ekinyusi ekinene nti kyakujjako dictator eyajagaza struggle oyo teyali wa struggle yali alina kyanoonyera yakifuna yagenda abaali mu struggle wekuntu kyagitambuza kati ne bannabyabufuzi abagenda okugga nti batumye kadi tugenze ekigendera kyabwe tekyali kyakujjako mu 7 baali bazze kutubega Zaya Katambye emyaka 6 where are they we were men on social media amu n'amanya mwagere batemukyagamanyi papa si yabwe yali ki bye baali boogera ku byavaawo byasenguka oba byatereera kyenkubuuza ekigendera kyabwe kyali ki bye baali boogera luli byavaawo oba byatereera oba ffe tetulina byakukola naffe tubirira naye tulina ekinyusi ekinene nze ne baŋŋamba nti gundi nsirika ne ŋŋamba ekigendero era abasinga baga nti nze fokasi yange ya president si ya munnabyabufuzi my main focus is the president abasigadde bonna mu kibiina kya national platform bali subject questions and they are supposed to answer and never ever in your entire life Nchiddamu never ever in your entire life trust a politician in Uganda. Ajja kutunda ng'olaba. Okitegedde bulungi nnyo? Kati njala kusaba gwe kyali wangaali eyo. Focus yo obulamu bwo amaanyi go gateeke ku president tunde ekifaananyi ky'eggwanga totunuulira kino ekitone kye ba MP bakansala zirwaki gavumenti bwevaako nga togikyusizza gavumenti yo nga gavumenti eyina ebifo 3,000,000 plus emirimu 3,000,000 oyinza okubulwamu ekifo nze sina kifo kyenjagala nkikuddamu najja mu sitwa geno nga sina kifo kyenjagala lekyero siwano njagala bwagazi ggwanga kukyuka tulabe ku mukulembeze omupya tulabe ku nfuga ey'amateeka ebisigadde sina kye neetaaga kati gwa fokasinga ku bannabyabufuzi njagala osookozeeyo kati mbo waliwo gye twatandikira abaali boogera ku mutimbagano baali bangi where are they are nowhere to be seen kubanga they were compromised abalambo banyiiga n'obuuza onyiiga ekikunyiiza kikusingira ensi ekikunyiiziza kikusingira ensi yo Uganda oba mbuulizanga bw'oba nti wanyiiga ekyakunyiiza kyakusingira eggwanga lyo Uganda bakusalidde mu katalo onyiigira mu kkubo mutegeere bulungi nnyo papasi nti ne ku lunaku olwo baana bagabye ekkaadi abagenda okudduka bonna tebabadde ba struggle abadde mu struggle amanya nti yes our main purpose to remove Museveni bw'oba wadde ekkaadi gwe mbansiime mabega zaabike emipiira tukuma omuliro mpaka kuwulira bubi buli anadduka yenna tobuuza abadde akolera ani era abadde akola ki mu national platform ndowooza kitegedde era no wentwali omukisa okwebaza bannayuganda bonna abali mu America abali mu Canada abali e Bungereza abali mu Europe abakyali ku nkyukakyuka mwe bali nnyo mubalire ddala manyi olw'omufuna confusion oba kamunguluzi oba okubuzibwabuzibwa mu ngeri ebyobufuzi bitambula mu Uganda ne propaganda atambula wa Museveni gwakozesa n'abantu bemwekengera muli bantu you are human beings you can be suspicious anytime on some individuals but please focus njala kugamba ekigambo kimu we are blessed tuli ba mukisa twafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki
abamubega bonna abamanyi nkugamba abamubega bonna abamanyi okuva ku empaka ku Z era atambula nabo but unfortunately tasobola kujja kubalaga nti ono ambega wabula yateekawo system nkozesa nawe nkukozese use me I use you so you can see osobola okula omuntu nga ali active nnyo akola nnyo asonda ssente akola buli nenga president amumanyi emirimu gy'akola nti mufu naye amukozesa ye naye amukozesa that's the system bwete bwetambula kati muganda nga ali mu diaspora tova mu struggle okuba ti nabwe neekengera teweekengera muntu bukyanga katonda ayawukane sitaani ensi tetambula oba tomanyi nti sitaani waali tutambula ne sitaani buli lunaku wali otuddeko noga kanneekweka sitaani tosobola mwekweka ebyo tutambula ne bulamu noga kantambule nakino mpaka lunatuusa gye nakigusa njera okuga president buli muntu yenna amumanyi era gwayagadde okulaga agira bugizi bwa nakulaga 360 manti kati ona buli gwalaga 360 manyo oyaba yamukoye but nokuwa they can shake they can laugh they can do each and every basobola okulya ku mmere yemu they can even tour together nenga akimanyi nti mufu nenga tasobola mugamba yeso lwaki watuvude to exposing abantu mwene kibatwali baga lumbu yalabika alimba lumbu yaliba the end of the day bituufu nenga president azze ganti ugundi mu kyama tasobola kugamba niye abakimanyi aina system onkozesa let the public decide and you sometimes people they end up exposing themselves nga tandaba exposing kati abasinga obungi muli confused mu area eyo muli bantu nzikiriziganya nammwe naye tosobola kukola mu nsi nga tekuliiko mu kyama ate bambega tulina okutambula nabo tuba tubamanyi just olina kuweka kaadi zo nasemba okusaba matato ngo babaga obuntu 7 wadde omuntu asobola okukopa tasobola kukopinga bukale bwonna 7 nti obulina mu ngala obaako ne kwotama lwaki yoterekayo mu master nga tagimanyi ogimu kuba kulasti so kinjagala obagamba temugwa maanyi tufokasinge tulina omukulembeze somehow getting frustrated nobera confused kigira naye njagala kuga muganda wange enywera yerima ata akwata empula atuuka wala ekyo kitegedde bulungi so Mr. President ekibiina kya National Platform njagala bategeeza nti ekibiina kya PPF n'ekya DF oba ekya ADF balinze era babeera in contact ne ba agent bali mugenda okumaka ne bagenda ziwa nti omulimu bagenda gukola bulungi nnyo era balinze kibatuuza mu nkuŋŋaana zaabwe babasinkana ekiro nga bakookinga ki ekyokukola n'ekyokwogera so mubeere nga muli aware about that batuula ekiro ne basinkana tukoze tutya kati unfortunately abadde bangobera nabagamba nti buli muntu waali walabira ebijja bitambula ng'entulege atya abaganda tugamba nti atanayitayita atenda nnyina okufumba oba olugero lwomulumanyi nti atanayitayita atenda nnyina okufumba watu bw'obeera mu maka ga kitawo n'ennyoko nga gy'olya emmere yokka oga maama amanyi okufumba era teri asinga mu makufumba wabula lwokyaddeko wanneyiba oba omuntu omulala wonna n'akufumbira ku mmere otegeera nti nnyoko tamanyi kufumba kati twatandikira kyaddondo ntuleta Mr. Kyago ntumuingiza mu parliament ne tutandika people power ntugenda mu DP block reunion ne batujeregere ne bafuma ne bakola buli kimu ne tuyingira people power ne tuddeeka mocha ne tutandika buli kimu mpaka olwaleero abane bagambwe baleeta ekibiina ne tusirika baga ekibiina tekikola ne tusirika ne batujeregere ne bakola kimu kati olwaleero buli yatuvumanga yakola ekibiina ekyo guess what ebibiina bibali nnyo cooperating ba-academician ba-lawyers abalina PhD ebibiina bibali nnyo okumanaginga guess what eyeyita land friend ennyo mukulu kasulubana muganda kasulubana kulamusizaawo mu Germany kansuwenti oli bulungi je baliko joto nachala bamitaka Kasulubana nunda musitwaga abera ku Facebook wajana kola ka live nateka ka live ambala kakofira nakateka nakubayo ka music na kikanga asatu ngali awo tayogera Kasulubana kula musiza kachali wangu wa struggle kati waliwo ye Kasulubana gomumanyi be talent different ayogere nnyo yakola ekibiina ki tekina office tekituzanga delegates conference tekina member ye yalimu kati ate agenda mu diaspora mu jano nyabaki jano nyaba chapter leaders ababa kolekso
That is total confusion. Kati ADF, we're talking the South. Abatamanyi politics anyuma. Wakuba olumwale tobusune politics anyuma. ADF. Esawa zino gekomba gekaba gekomba. Nge bakyalindiridde ebiva mu kasenge ka National Platform. Gye bagenda ne bambala amaliba gengo. Mujjukira Sedduge yagenda mu Acholi. N'agenda ko n'ambala amaliba gengo n'afuna itiweji yawa ssente ne bajja bamwegatteko. Bacharite baanobye nga n'emyezi ebiri teginnawera. Ye myezi ebiri giwuzi manzi banzigyeko wano sina kyenda ba just nkola bukoze video. Emyezi ebiri ekibiina kyaffe kiri myaka egi ekyo tekimalira myaka tekinyama wadde myezi esatu kyayise part of the northern part of Uganda teso yayise dda yagenze lwaki tamanyi kye bayita managing a political party nenga yayita senior kati kamba tegeze mulike mutegere kye baliko obubabo Democratic Front DF kati bakyabulidde ate ne begatta ku kibiina ekirala ekipya ki People's Front for Freedom nga bagamba tebalaba mirandira gyakyo mu kitundu kyabwe. Omusasi waffe abaddeyo era aliko byakuŋŋaanyiza. Now they have come to show their interest in PFF. Abantu bano abaneziddwa myaka ssentebe w'ekibiina ki People's Front for Freedom mu Acholi Betty Ayolo Chan bagamba nti be bamu ku beegatta ku kibiina kya Democratic Front mu ttaamiruka waakyo eyatuula e Masaka omwezi oguwedde ogw'omukaaga. Bring message from the people of northern Uganda. Bakulembeddwa mu Rothomio Brian era agambibwa okubatwala e Masaka mu ttaamiruka wa DF. We wrote a petition to the party as a Democratic Front. And even after the 14 days, we were not able to receive any clear feedback. And there are a lot of rips. We are here now. This is our home. And I'm very glad that as we have gotten the assurance that we are opening up an office. Bategeezezza nti empuliziganya yaabwe n'ekibiina kye babadde baakayingira ebadde ntono kwe kusalawo okwesogga PFF. We yearn for total freedom as PFF stands for freedom for people of the country. It is a Messiah that has come to help us or to redeem us from all the tortures that we went through. Ochan bana bategeezezza nti ke batuuseeka bakkalire era PFF netegefu okutambula obulungi nabo. We advocate for rule of laws, constitutionalism and respect. Kati omulajja gamba lwaki atabagenze mu PPF lwaki tebagesse ku NOP Muganda ekankubuulire ebyobufuzi bya Uganda oyina okubeera very careful and very calculative ng'ozanya empikizo lwaki omuntu asobola okujja n'akukozesa olw'ebigendererwa bye nga tomanyi omuntu ajja nakosa olw'ebigendererwa bye nga tomanyi. First and foremost, ekibiina kya ADF kyanita Amongi. Ekibiina kya PPF kyanita Amongi. Bakikola in the disguise okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulya bulungi nnyo? Kati mu bikola tebabikola nti papasi bigenda kuvuganya Museveni. Papasi bigenda kuvuganya ani? Kyagulanyi mu busungu. So simu kukyusa ggwanga mu busungu. Olw'ensonga mission gye baba batumyeko yakola ki yagaana. Kati kisookera ddala oteeka okubanga oli mugumiikiriza okuddukanya political party. Oteeka okubanga oli mugumiikiriza okuddukanya political party. Oteeka okubanga oli mugumu okuddukanya political party. Kubanga buli muntu agenda kuvaayo gere kyayagala. Buli muntu ayina ideology ye. Engeri gyagalamu ekintu kibeeremu. Buli muntu ayina engeri gyagala ekintu kifaananemu. Buli muntu ayina ebirowoozo bye. Kati bw'otaba mugumu nnyo ng'owuliriza buli kirowoozo kya muntu nga tosalawo weekanga otomedde. Kati wano wenjagala okulagirira okwotegera ensonga eno bulungi nnyo. Ekibiina kya National Platform ku myaka gya 5
Techibangako na internal wrangles entale z'okulwana muda techibangawo. Wabula kibadde n'abantu abalina ekigendwa ekikisaanyaawo. Ne tubanguyira. Era wano we mwanvumira okuuka ejjembe ne muga omwana lumbu yabadde ki? Omwana akuba struggle kubanga nze namanya. Singa saakola kintu ekyo. Singa tuyina Nuupu Namirembe, singa tuyina Nuupu Kavule. Kino kye nakola kwali kutaasa kibiina mwe kye mutaamanya. Yensonga lwaki mu DP eriyo DP buloko eriyo ne DP. Yensonga lwaki mu FDC muvuddemu mwavaamu simanyani eri bagiyitani mwavaamu anti ya muntu. Yensonga lwaki FDC ate yavuddemu PPF kuba temusobola kukozesa bw'okutegeera bigambo bino. Yali information yange gali maanyi gange na kulwana kuguvuma kugumira bivumo. Nkuwadde ekifaananyi nkusigira ekifaananyi. Singa saalinze kutandika kintu kino. Singa Nuupu erimu Nuupu Namirembe ne Nuupu Kavule. Lwaki yandibaddemu ekintu ekyo? Kansooke nkusigire wano. Eriyo abantu abalina ekifaananyi mu bwongo waabwe. Nti mbobo basobola okukkiriza mu bantu basajja ba Kabaka abeeyita ab'ebitiibwa ku levo zonna oba akoze ekiyibwa akkiririzaamu. Eyo gurupu y'abantu weeri awo. Ne wabeerawo gurupu ng'ekkiririza mu seniority y'omuntu oyo mu by'obufuzi byamazeemu ebbanga. Seniority bwe bukugu mu kintu. Nga yo gurupu ega nti nze oyoka ebbanga lyamaze mu by'obufuzi oyo gwe nfa naye. Kati dira kategori z'abantu aba babiri. Seniority in politics na kiri kye tuyita ekitiibwa oba kye tuyita respect. Ebintu bibiri abasajja bampuuga Abedi Bwanika Bassegona bye baali bayimiriddeko nga Museveni baakozesezza okujja okuba Nuupu. Kati Nuupu olwo nga bamaze okuba president simanyi tasobola muvubuka talina lumanyi byabufuzi biki. Kati unfortunate nabagamba nti president akyuka n'embeera. President w'Ekyaddondo Kyagulanyi Bobi Wine yazuukusa Kyagulanyi. Nkidda mpuliriza bulungi. Bobi Wine omuyimbi yazuukusa Kyagulanyi n'ajja Ekyaddondo. Kyagulanyi n'ayingira parliament ng'agenda reforminga. Bw'ava mu parliament n'ayingira n'afuna people power n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi n'afuuka senior politician nga bano tebakimanyi lwaki. Bw'otunuulira music wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ayimbye ebbanga lyonna. Ensonga endala ebadde ya mukulu Lawrence Mulindwa. Ono nga yali ku TV n'ayambalira omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact natuuka n'okugamba nti watandika okwogera yeebuuza abakola naye oba bakola naye batya. Mbu asiga obukyayi mawanga. Mbayogera n'olowooza nti abantu bonna abafudde mu ggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yabatta. Era jjukira ku bintu bino ono byayogedde era nawuliddeko ko waliwo eyabuuzizaako omukulu President ekibuuzo ekyo n'agamba nti mpulira nti baagala kujja kukwata nti kubanga osiga obukyayi mu mawanga. N'agamba nti nga tebanankwata. In fact yagambye nti ali lwedde nnyo naye nga tebanamukwata nti basooke bakwate President Yoweri Kaguta Museveni. Mbu yasinze okubanga ate asiga obukyayi mu mawanga. Era yawadde reasons eziwererako ddala. So n'ono kyabadde ayogerako n'agamba nti wotunuulira vidiyo eyo n'omuntu eyabadde ayogera kyokka nga naye mwana wa Nambi. Naye nga weweebuuza engeri gye yabadde asiteetingamu kale
engeri gy'abadde statingamu oba phrasingamu statements ze olabira ddala nga mu butuufu y'omu ku abo abasiga obukyayi.